Video jengendo kuzanya. Ngenda kuzanyire voice note. Bino byonna nzize mbyogere myaka mukaaga emabega. Ngamba gamba nti abantu abali mu opposition babi. Nemba gamba akasajja kabijirwa, ti akasajja kano sikasoga kasajja kanyalwanda. Nemba gamba nti bijirwa yega na bena mwogerako ngate bituufu. Nemba gamba bijirwa era yali mukwatisa abakulembeze n'abaana b'enkyukakyuka bonna. Mubendo bendo lya busoga ng'abantu bawakana. Wabula ba comrade bagwikiriza bijirwa ngali mu drone eziwamba abaana. Bagwikiriza bijirwa ngali mu drone eziwamba abaana gazimanyikiddwa mu bitundu bye busoga. Kasoke mbazanyire ka video kano nayenga message ensindikidde gamba today we found Baina omuntu wawe omwita CDF CDF ono today we found bijirwa with today we found CDF with the bijirwa and soldiers in a drone as you see. Be careful members bakugana nti right to sinkanye CDF ataliro za muhozi walo CDF wawe omulale ngali ne bijirwa sako n'abasirikale mu drone eziwamba abaana mu bitundu bye busoga n'abagaba member mubere careful nnyo katika ambazanyira katambi kano mukale bulungi nnyo gwe noti wakabange liwiye uwo munange resetting esimu yo then your day kakano ka second sabiri njagala mwetegereze bulungi Omulaba omulabyo njagala omuntu wangambe nti lage face yabijirwa nga sina pozinga ka second sabiri njagala lage face yabijirwa yenyini nga teri mu kubuzaabuza the edit kankadde mbulungi nnyo lindako ezimu ku drone eziwamba abaana mu busoga omulabye oyo sibigirwa akuba screenshot kuba screenshot oyo sibigirwa mwizo galumbu yalimba n'abakoze n'abawadde information lumbu yalimba oyo sibigirwa njipozi nzo sibigirwa kamusembeze mulaba oyo sibigirwa omulaba entunula y'abasoga eyo entunula y'abasoga eyo manze sikyagala kulekana nammwe mbawa information n'etambula kati kankazeyo konna mukale bulungi then tugende ku voice note yaba comrade gye batadde then tulyoke tugende ku information endala eddako all right kati kambazanyire voice note tugende ku information endala baganda banga mwasibye mutya mwebale kwekumira mu struggle mwebale kwewaayo andi mwebale gye mutusaako engalo kuno okulabula njabasaba buli muntu abe careful we tuli kujja mu lutalo we tuli kujja mu kuwamba abaana nga abatuwambisa banaife abatwidi era betwidi abatwidi endya n'ensula so njabasaba mube careful buli kimu kye mukola olunaku olwaliro twagaine CDF n'amagye munda omwo n'ebigirwa nga drone bwe mukibona ku Dunlop nga bali bize bali mu mboozi kikyendigezaako batuwene nga tuli kuvuga mpola tuli kulikodinga basimbule yaibwe bayide batutomole twasimbula twavuga mbaire munikato nisala lwansasula twavuga taikwa wansi twagema kwamba koti twaira ku office kikyendigezaako tube careful
bana ife beddiringa nabo bona nsolima munange Kyagulanyi tukantuli balabira ku bikolwa byabwe njabasaba tube careful njabasaba buli kyetu tusake nga tube careful era njabasaba nti twegendeza abantu banaife mwino bwakoba ekintu nga tikitegerekeka munange mu reporting CDF esaawe no nsolima nga video we muli jibona to reportinze paka waiguru njasaba tube careful. Obiwulidde myaka mukaaga ntoba n'akaaka kerebwe nyindo za minya ntoba nga kasajja kabi nnyo eto tugenda kulwayo alayagala ka video ejja kujja mu inbox nkakuwe mwe munaamanya kye munaakola. Alright, kati okwongereza ko ka video yako eno security alert njagala egenda abantu abali mu diaspora wonna ngoli mu diaspora. Mukwano gwange nkulamusizaako senga wange kojja wange mukulu wange jajja wange mwenna bali mu diaspora wonna wooli okusingira ddala abali mu America abali Canada abali mu Ngereza abali mu Europe n'abali mu Asian countries saako ne Middle East mbalamusizaako mbafaako nnyo kubanga nze lutalo lwange nduyina na Museveni sina na muntu yenna nduyina na Museveni gwamukolera kizibu kyo kubanga Museveni bw'anaavaako ojja kudda mu line kati omukolera mu bukyamu ng'okiriza eggwanga ly'abasajja batamanya ng'abalitwale wabula ndi w'okulabula ne bw'okolera Museveni emirundi kafukunya Museveni taleka bujulizi kubanga akimanyi nti one time somewhere ojjamu wako bujulizi singa baba mujje mu buyinza. Kati muganda nge yenna ali mu America n'ensi z'emmenye ensimbi zaatambula akasajja kasaasaanya ssente mu diaspora abantu bamutakyalaba nti bali mu struggle ne mutakyalaba nga boogera matankane ng'empale ya Museveni bonna akasente bakalisiivinga ne mubalisiivinga akasente mulimu abatambuza akatwa mulimu abawako information kati kyaliwa eggwa lyankuzibwa ogenda ku parties manyi bakuyitako birthdays maybe biki nkosa muganda wange mu regime ya Museveni eno dictator ngali mu kutya okusembayo mwewale pate mwewale okulyankuzibwa mwewale bidongo oli waddembe ogenda yose kuganda naye munywa ne muvaako ne muliko omwenge ku mmeeza mutwala abantu bamwe makaaga mmwe ne batandika okutinku ne bakukolako profile nga tomanyi mbaagaliza okubeera mu community nesi buli muntu gula mu community ente mulungi abantu ambalya ssente bali ku mission esooka is to discourage people timuseme tagenda kuvaako mission yokubiri is to profile you basindike message nti onali bwati ne bwati mission yokusatu kwe kuwa akatwa nga totegedde nofe ebikikutuko notandika okulwala nga tobitegeera tova mu sujja tokola kibiki mission yokuna bakutega abakazi ekyabakazi nkibagambidde ebbanga ddene muganyo kitegeera obutwa gye buli tufiiriddwa abantu bangi nnyo mu America tufiiriddwa abantu bangi nnyo e Bungereza tufiiriddwa abantu bangi nnyo mu Europe ng'enfa yabwe tetegerekeka wabula nga bafa butwa eryo n'essaazi nabakyalwana n'obutwa nga katuna kyababisika akasubi muganda nge gy'oli nkutegeeza weekuume sikwagala ng'ogenda kufa okyalina ebyokukola bingi fa bino zikyakwagala mwegendereze nnyo ne tekikugaana kubeera mu struggle gisigalemu naye nga kitegere nti ku bantu bataano boliraanye abasatu bonna bannyandwe abakozesa knowing it or without knowing that Museveni abakozesa okukola emirimu gye ekyo kimaliriza njagala okubaza Dunda namugereka Mukama Katonda awanga nalamula eggulu nalamula ensi yonna gwe tutamanyi bwafaanana atuwa obulamu ne tussa ne tweyagala n'abalina ebizibu n'omutubeereramu lubalembera nga n'ebiro kwatadde ate tugamba munnange politics tankwatako nga tamaze kutuukako jo bwe nabadde ku mutimbagano nabagaye nze ndi musanyufu ku express penalties ezikubwa ku bantu abavuga emmotoka Uganda bangaye nti discipline eri ku nguudo z'e Kampala mbo discipline ali wali tamanyi naali mu ggulu nekyo si kyekikulu ekikulu kyekiruwa abazze bangoberera ebbanga lyonna nga nkola video mujjukira bwe nakola video ku digital number plates lelo nki yazo eyali ekibuli njala kumanya oba mukyalikola mujjukira olunaku lwe balonkinga digital number plates n'abali mu gathering eyo biki ebyayogerwa mukyabijjukira musobola okugattagatta opeesa ne mujjukira ki ekigenda mu maaso kati express penalties abaliwo nga nkola video eyo ngenda bo reference
abalunga nkola video bade bangoberera nabalaga kyali mu meeting nga baloncinga digital number plates nimba buli bichi bagendo zikozesa ola kimutamanya kingendo basomesa olwaliro kati ba politics tankwata kongo ine motoka ngenda kuwa information munango jja kutya